Ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde ekibiina ki NUP kyayita abeegwanyiza ekifo ky'okukiikirira ekitundu ky'Omoro mu Paalamenti beesowoleyo. Ekitundu kino kyali kikiikirirwa yali Sipiika wa Paalamenti omugenzi Jacob Oulanyah. We bwatuukidde eggulo ng'abantu 6 be beesowoddeyo okwabadde Toolit Simon Akecha, Flavia Ramuto, Brian Mungo, Charles Ochola, Okoth Sekondo Abokongo ne yabakwatira bendera mu kalulu akaggwa ne Oscar Kiza. Enkya ya leero mu kwogerako eri bannamawulire ku kitebe kyabwe Kamoocha, Robert Kyagulanyi ssentamu akulira NUP ategeezezza nga Toolit Simon Akecha bwe yanywedde mu bannaakendo okubakwatira bendera ku kifo kino. Okulonda kwonna kugenza okuggwa okwaffe akakiiko kaffe ak'ebyokulonda ne katusunsuliramu candidate nga ye Honorable Simon Toolit. So nyine essanyu okubanjulira candidate waffe ate nga yagenda okuwangula agenda kubeera MP. I'm sure he's going to win. Challenge of course yetwafunyemu ba candidate abaala kinyuganga omuntu omulala tebabadde basanyufu naye olw'obulungi bw'ekibiina n'obumu bw'ekibiina bonna bavuddeyo olunaku lwa leero mu ddoboozi eryawamu ne basalawo nti bagenda kubagira flag bearer Simon mu kalulu akaddako Omoro. Simon Akecha ngono yali muna FDC ne yeeyamye nga bwagenda okugirumya amannyo alabe ng'ekibiina kye ekipya kivaayo n'obuwanguzi. 100% sure that I will take this task to make the name of our party shine in the northern region. Ono wakuvuganya ne mutabani Oulanyah Jacob Oulanyah eyawandibwako eddiso ekibiina ki NRM wamu n'abalala banaasimbibwawo ebibiina ebirala. Now my age should not be a matter, should not be an issue. If you look at Omoro, 77% of them are youth. So the issue of age should not arise. Let the people of Omoro decide. Kinajjukirwa nti Toolit mupya mu kifo kino nga guno gujja kuba omulundi gwakuna nga avuganya nga n'akalulu akasembe mu 2016 baali bwenyipu bwennyini yali omubaka Jacob Oulanyah nga yaddukira ne mu kkooti okuwakanya obuwanguzi bw'Oulanyah. Toolit yafuna obululu 823 ate Oulanyah n'afuna obululu 828. Abakulu mu NUP bagamba nti akalulu kano beetegese okukanoonya ssaako n'okukakuuma. Tugenda Omoro era nga tuwetegese tugenda kola campaigns zaffe bulungi akalulu tukakuumire ddala era tulina essuubi nti tujja kuvaayo n'obuwanguzi. Naye ate candidate owaffe abadde avuganya ogutali mulundi gumu egitali mirundi ebiri era ng'awiininga naye obugubuze bwe gavumenti eno nga tebamuwa mwaganya mulangirira naye this time tugendayo ffenna okuyimirirawo. Okusinziira ku nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda campaign za kutandika nga 14 omwezi ogujja okutuuka nga 24 olw'akalulu kakubibwe nga 26 omwezi ogwo. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi. You don't seem to have finished.